Bannayuganda basabiddwa okuba abakalabakalaba mu bitundu gye bawangaalira nga balonkooma omuntu yenna gwe basanga n'ebyambalo by'abakuumaddembe, emmundu na buli kyekuusa ku bakuumaddembe nga ne bw'aba musirikale bamuloope bw'aba ng'abikozesa mu ngeri emenya amateeka. Singa tusanga olina ebyambalo by'amagye kitegeeza tujja kukukwata tutwale mu kkooti z'amagye. Ate abantu mbadde mbagamba oba tubadde nga tubagamba singa omanyi omuntu mu kitundu kyo alina ebyambalo by'amagye ate nga si musirikale tukusaba jango tugambe omuloope tujja kulaba nga tumukwata. Okusaba kuno kuvuddewo abakungu okuva mu poliisi, eggye lya UPDF wamu n'ekitongole ekinoonyerezebwa ku musango ekikulembeddwamu amyuka omuduumizi wa Operation Tokoola mu Kampala n'emiriraano Lieutenant Colonel Jemba Ssejjemba nga basinzidde mu lukuŋŋaana lw'ebyokwerinda oluyitiddwa Bukubirire ku kyalo Bulabakulu ekiri mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'abatuuze okuvayo ne beekubira enduulu olw'abakyala Kimpadde ababateega ku luguudo lwa Bbanda Kyoga ne babatuusaako obulabe n'okubabba. Essaawa bwe zitugenda mu 2 paka mu ssaawa 6 awo tufuna abantu abajja ne bateekawo road block. Musanze kw'emirambo 9 abagikasuse mu kitundu ekyo. Abatuuze bannyonnyodde abakungu bano engeri bakyala Kimpadde bano gye babaliisaamu akakanja nga bano baba mu byambalo by'abamagye nga bakutte n'emigemerawala olwo ne bababba buli kimu nga kw'otadde n'okubatuusaako obulabe. Abamagye ate n'ekyokubiri baba tebalina taabi baba bambadde jaketi. Abatuuze tubekuŋŋaanye tufune we tufuna oba okuzimba police post oba kugipangisa. Amyuka ssentebe w'eggombolola y'Emmende Birungi Mathias n'abakulembeze abalala batotodde engeri gye babanyagululamu nga kw'otadde n'okubakuba ebigala by'emmundu nga basabye poliisi n'amagye okussa enkambi mu kasenyi kano n'okubazimbirawo poliisi. Nasangawo emisanvu ne baŋŋamba nveeko naye ndowooza nti oba abasirikale obala kuba oyinza okuba nkeereere mbasanga ziri mu nnya ngezaako okubannyonnyola bankubye endwala bankubye mugala gwa mmundu mugongo banjazizza banzigyeko 27 n'essinyange bagisodde mu mazzi. So okusinziira ku nfaanana yaabwe n'ennyama gye baba bayambadde butuufu nga bakuwa ekiteebere ekikakasa ddala abasirikale baffe ba Uganda baba amagye. DPCSSP Katulamu Robert bano abasuubiza nti wakubateera poliisi mu kitundu kino kiyambeko okufugaza abatamanya ŋŋamba bano era nga bakuyambibwako amagye. Kulaba kafuuse kattiro emabegaawo waliwo omuvubuka gwe babbako emmotoka bakujja gye bakujja ne bakutumuza eno olutuuka awo nga bakwefuulira abalala nga babuukayo mu nsiko. Omwogezi w'ekibinja kya UPDF ekisooka Major Charles Kabona agamba nti bo ng'aba UPDF batandika dde okusuula enkesi nga baliko n'abamu ku basirikale embwa be yakwata nga kati bali mabega wa mitayimbwa ng'asabye abatuuze okukolagana nabo okulaba ng'emirembe gidda mu kitundu kino. Measures ezitugenda kulaba nga tu-implementinga kuva olwaleero kubanga saawa zino waliko measures already ziba-implementinze mu kitundu ekyo otwogera saawa zino waliko measures naye tujja kwongeramu measures endala kulaba nga tunyweza ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Lieutenant Colonel Jemba Ssejjemba aweze nti nga bayambibwako abatuuze bakufugaza bonna ababbira mu byambalo by'amagye kyokka ono alaze okusoomoozebwa kwe bafuna olw'emmundu eziva mu mawanga agakyalimu entalo nga bakkaanyizza nti ensiko eri mu kitundu kino esaayiwe wasobole okutangaala. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu abo abeeyita ab'amagye nga bakola ebikolwa ebikyamu tubakwata tubateeka mu mbuga z'amateeka. Ku report ya UN etufunye recently egamba waliyo militias oba abantu abalina embundu groups 120. Minister Nkongo wano. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.